Aweewaawo bivudde ku ttaka ettukuvu erya Canaanland. Tugenze ku nsonga z'ebyobusuubuzi ebbanga liweze nga bannayuganda balaajana ku miwendo gy'ebintu egiri waggulu. Sabbiiti eno ensonga eno yayanjulwako mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye olukiiko ne luggalawo ne lugenda mu luwummula nga tennaba kuggusibwa bulungi. Kati minisitule y'ebyobusuubuzi erowooza nti waliwo abasuubuzi abakweka ebyamaguzi kagenderere n'ekigendererwa eky'okufuna amagoba amangi era bano balabiddwa ku nsonga eyo bagamba nti gwe bakunaakwatako kaakumujjuntuka. Nga gavumenti esala amagezi woti ebisale ebigulirwamu ebintu gye biyinza okukakkanyizibwa minisitule y'ebyobusuubuzi obuzibu butadde ku basuubuzi abakozeseza omukisa guno okukweka ebyamaguzi ne kiviirako ebitono ebiriwo okulinnya ebisale. Ensonga eno yayanjulwa Ssaabaminisita mu Paalamenti wiiki eno wabula era omumyuka wa Sipiika Anita Among yagisindika mu luwummula nga tegonjoddwa. Bw'abadde asisinkanya abakyala abaliko emirimu egy'enjawulo gye bakola n'okutongoza ensawo mwe bagenda okwewola ensimbi, omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobusuubuzi Geraldine Salibusurwa alabudde abasuubuzi ku muze gw'okwagala okufuna amagoba amangi nga bakweka ebyamaguzi okuva katale. Kubiriza abantu abasinga wali abantu abakoze speculation nga baga nti ebintu bwe binaabula ffe katubikwate, ekyo kye bayita hoarding. Omuntu n'agenda n'akwata sukaali nga bamanyi nti nno ebbeeyi ejja kweyongera gyebujja, kati abo bonna ba speculating, they are taking advantage. Bandibadde baleka ebintu ne bitambula nga bwe bijja, kijja kuyambako emiwendo okukkakkana. Naye bulijjo abantu bwe bagamba nti nno tugenda kukwata ebintu kubanga waliyo olutalo, ekyo nakyo kwongera mbeera kwonooneka. Dr. Sylvia Tamale akulira enteekateeka y'okulaakulanya abakyala alambuludde engeri gye bagenda okutuukibwako. Lwaki tugise 360 degree eyina ebintu bina egenda kuyamba abakyala okufuna information nga tubabangula okumala emyezi 6 mu bya business. Project eno egenda kuyamba abakyala okunoonya obutale obw'ebintu bye bakola. Project eno egenda kuyamba abakyala bakonectinga n'abagaba ensimbi abalina ensimbi ezikwatagana ku business z'abakyala. Ate era project eno egenda kulonda abakyala ab'amaanyi. PS mumuwulidde bwe yeeyamye okutuyamba okumentoringa abakyala. Kwegamba bw'ogatta ebyo ebina n'ofuna ekifaananyi ekyawamu nti omukyala bulijjo bamusomesa ne bamulekaawo. Ffe tugambye 360 degree kubanga yava mu research twagikolera omwaka mulamba nga tuteekateeka ekintu. Tulambudde ebifo eby'enjawulo okulaba entambuza y'emirimu ng'abasinga nabo bakaba bintu kutambula bubi. Ebbeeyi y'amafuta n'ekintu kya sabbuuni ne sukaali naye tebafuddeeyo, bali mu luwummula. Naawe amasannyalaze kugamba ogenda okakananga buli kimu kirimu naye n'alisaba bakamavuba ekikwatako ekyamazima bayambe. Ate nga naffe tetujja kusobola kubigula ate tetuzadde bazadde, ate abazadde bw'omuseera agamba ate nange school fees bazinseera, kati tukoze tutya? Bikusakiddwa Amala Muhammad, Soul TV, Omunyo.